Kaakati awusigalo ono waliwo abakyala bamusanze nga boosi we amukasusa ebweru kiro matumbi budde. Ne bakonkona geeti boosi ajja abannyonnyole lwaki alese awusigalo we ono okubeera mu matumbi budde ag'ekiro ebweru ng'ate alina omwana omuto. Kale bw'abanga awusigalo yamunyiizizza nnyo nga tamulumirirwa, kale boosi alumirire ku mwana, kubanga awusigalo ono alina kibebi munnange ekito, empewo egenda kukifuuyira ebweru. Boosi abagambye nti omuntu ayagala awusigalo ono amukwate amutwale, ye awulira amukooye. Gwe bawulira nti omulumiriddwa nnyo ng'omwagala mukwate omutwale, ye kyakozeeko kimala. Naye tetunanya nnyo mukazi ono boosi, kubanga omuntu akulabirira n'olebera n'olubuto n'akulabirira nga taata w'omwana tamumanyi, n'agenda mu ddwaliro n'ateekamu ssente ze n'ozala nga taata w'omwana tamumanyi, omwana akuza amugulidde ku bugoye simanyi akoze biki, ssente mata anywa ku gage pampazize, omwana nga taata we tamumanyi, tumuwe ku ka credit. Boosi ekisinga okumuluma kwe kuba nti bino byonna abadde abikola naye nga tamanyi taata w'omwana ono. Ate n'ajja n'atandika okufuna oluvuuvuumo nti alabika baawe yazaala omwana ono. Kati obusungu bonna boosi ono bw'alaga muli akimanyi bumanya nti awusigalo ono alemeza mwana mu waabwe. Awusigalo tayagala kugenda kubanga akimanyi bulungi nnyo bw'akwata ekkubo n'agenda omwana agenda kuba amugye waabwe. Semaka essaawa zino taliiwo ewaka, ye yandibadde munnanga akubaakuba ataakirizaako okugamba nti awo wange omwana ono lwaki tesooka ne tumuleka ne tubafunira pulaani B. Naye essaawa zino Semaka taliiwo, ndowooza yagenze ku mirimu, madaamu boosi aliwo. Ate abakazi muba mwemanyi, bwe musalawo ekintu nga ekintu kino ogamba nedda, kino nedda, oba omaze. Abakazi mwemanyi. Nenze naawe abalaba tukimanyi bulungi nnyo omwana ono wa waka. Awusigalo ono yandibadde nze ŋŋamba ayogerakokko ne Semaka n'amugamba omwana ono wuwo, nenze wandibadde onzija wano n'eŋŋenda n'enfuna w'embeera okusinga okubeera wano eno nga Awusigalo naye atabula amaka g'abandi. Baamugobye misana, omuntu yakugobye emisana n'akugamba tambula ogende, olemeddewo mpaka obudde obuzibye n'amala n'amufulumya ekiro. Semaka ono naye yandibadde yeebeereramu n'akwata Awusigalo ono n'afuna gy'amuteeka gy'asobola okumulabirira n'omwana we, kubanga tukimanyi bulungi nti Semaka yakwatamu, Semaka yalya. Awusigalo yandibadde naye ayogera lumu n'agamba bannange omwana wa bbaawo. Oli n'akiwulira okuva mu kamwa ka Awusigalo ne tulaba ekiddako. Kambatuuze akatambi kano ng'abakyala batabukidde boosi bagamba bagenda muyitira n'abakyala, kubanga chairman ensonga zaamutabuseeko zaamulemye, kati bigenda kujulira n'abakyala ategeera ensonga z'abakazi. Vidiyo yiyo gimpereka like. Laba kamama, laba bambika mama we yakasibidde wabweru. Ono namugobye misana. Ate musango kyabitunyonyodde. Njagala mbulire taata w'omwana Ebyo tebikukwatako. Laba wabadde yeebase. Mubadde muteesa mutya. Tubadde twakyala. Ebya taata w'omwana tebikukwatako. Laba omwana wabadde. Tugenda yita n'abakyala kuba yakola ku nsonga z'abakyala. Lwaki ofulumya omwana w'abaana? Laba laba wabadde yeebase mazima ddala. Laba wabadde yeebase. Njagala nagenda kweba kate mumalira budde. Tambula simanyi kawumbula mabina ku gundi kunoza kategeera. Teeka nako ku TikTok. Yono ku TikTok akola amabina. Naye kandi lwaki tosonyiwa omwana? Tugenda kuyitira n'abakyala. N'abakyala ajja bisobola. Kaakati ensonga zino abasinga obungi kummwe muzze muzigoberera. Njagala mumbuulire nti temulaba bulabi vidiyo eno mulina kye muyigamu. Ebintu nga bino osobola okubiraba eno naye ate munnange naawe ne bikutuukako. Awusigalo n'ajja afuna olubuto mu makaago ate n'akufuukira akayinja mu ngatto. Awusigalo tumusaasira yes,
naye ate ne boosi naye tumusaasireko erudda. Okiwulira? Nkimanyi bulungi nnyo Awusigalo si ye yeegwanyiza omusajja yamuzaalamu omwana ono oba Ssemaka, baateesaganya bo nga bo era naye Awusigalo n'akkiriza ne bakola omukwano gwabwe kwe kufuna olubuto. Naye nze kyendaba mu nsonga zino kiri ekintu eki, naawe osobola okumbulira endowooza yo mu comment section awo, kati njagala tuteese. Ensonga zino kati we zituuse zizzeemu kati obusungu. Ate obusungu buno eno bulina engeri gye bukosaamu omwana. Nti boosi bw'akeera ku makya n'agamba Awusigalo ono nti kati tambula ofuluma ogende, jjukira bino byonna bigenda mu maaso, Ssemaka takola ki? Ssemaka taliiwo. Madaamu ono yagezangako kugoba Awusigalo ono nga Ssemaka waali, nga Ssemaka yakubirira. N'agamba tomugoba muleke, tujja kwogera naye mpola mpola, ajja tubulira taata w'omwana. Nga Ssemaka yakimanyi nti ono omwana we, era ng'amanyi butya bw'alina okukwata ki? Bw'alina okukwata ensonga zino. Naye ate ne Ssemaka we mmunenyeza wali awantu wamu, akimanyi bulungi nnyo embeera egenda mu maaso mu maka ge, nti madaamu we mukazi we ayagala kumenya taata w'omwana, kyokka n'avaawo n'agenda ku mirimu n'aleka Awusigalo ng'amulese ne madaamu. Kati golowooza babiri abo baba bagenda kukwatagana? Baba bagenda kukwatagana? Tekisoboka. Era madaamu alina oteekawo embeera buli kimu okulaba nga Awusigalo ono amubuulira taata w'omwana oba n'ava wano. Obusungu kati we bujjira we wano. Abantu abasinga obungi abalaba vidiyo ya Awusigalo ono mu comment section bagamba oyo omwana wa bbaawo, oyo omwana wa Ssemaka. Kati madaamu abiraba n'agamba naye munnange ekintu kino kikola ki? Kisoboka. Omwana ono asobola okuba nga ddala kituufu wa bba wange. Naye ate sinnaba kufuna bukakafu nti bba wange yalya, nina kijjamu Awusigalo. Awusigalo baamutuuza luli ne chairman mwabiraba. Awusigalo n'ayagala okwogera amazima, wabula Ssemaka n'amwesooka n'aboggola n'akambuwala bubi nnyo. Kati madaamu ne kimuleka mu bbanga nga yeebuuza ki ekigenda mu maaso wakati wa bano. Waliwo ensonga enneekusifu gye yandiyagadde okumanya n'atakikkiriza naye nga tekyavaayo bulungi. Kati ye ng'omukazi alinamu expectations nti omwana ono wa bbaawe, wabula tayagala kukikkiriza, ayagala Awusigalo akyeyogerere. Ayagala Awusigalo akyeyogerere nti omwana wa gundi. Awusigalo bw'agamba nti omwana bwa gundi, then nga balaba way forward. Naye Awusigalo ono nze muwa amagezi gamu. Yandibadde lwakuba nti tojja mmunenya, talina ssente. Bamukwatire ssente bazimuwe agende. Bw'aba aganye okwogera taata w'omwana, aleme kwesiba maka ga mukazi. Bwe baba bakugobye oganye okwogera taata w'omwana, va mu maka g'omukazi genda. Amaka si gago. Ofuukira bufuukizi bantu buzibu. Va mu maka g'omukazi genda. Teri mukazi asobola kuwulira ssanyu ng'ozaddira omwana mu bbaawe ng'oli Awusigalo we. Taliiyo. Kati obusungu buno bonna bonnono madaamu bw'ayolesa kitegeerekeka, we buva wategeerekeka. Kyogera mumusuubira kubeera musanyufu? Mumusuubira kuyisa Awusigalo ono nga mumbejja? Automatically nedda. Awusigalo ono bamukwatira akasente bakamuwe agendeko ewaabwe. Ssemaka nkimanyi bulungi nnyo nti Awusigalo alina ennamba ya Ssemaka, bajja kuba bawuliziganya era Ssemaka ajja kunoonya ku mwana we. Already yamutuumadde erinnya, ajja kumuwanga obuyambi. Ne Awusigalo amagezi agasinga okuba malungi essaawa zino kwe kuva mu maka gano. Otherwise akyasuula nnyo ebweru, bakyamugoba. Kino kikyali kituuza. Ebintu bino tebinnaggwa. Awusigalo ono naye naafuusa akayinja mu ngatto. Ate bw'anaayogera nti Ssemaka ye taata w'omwana agenda kambuwalira nno ddala. Ajjeyo nno n'enjala agambe nti asiviira ddala nno wano. Sivaawo sirina gye nkola ki? Sirina gye ndaga. So kakati n'olwekyo Awusigalo ono naye mu maaso awo we tulaga agenda kuba muzibu. Nkimanyi omwana ono Awusigalo gw'alina yandibadde akwatibwamuko ku kisa, n'akwatibwa boosi w'omukyala n'akwatibwamuko ku kisa, n'agamba nti awo omukozi alina omwana lwaki mumusuze ebweru. Naye munnange omwana tamulaba obusungu asinga buteka ku maama wa mwana. Asinga buteka ku maama wa mwana kubanga muli ayinamu okusuubiriza ddala kituufu bbaawe ayinza okuba nga yakola ki? Yakabalamu. Kati bwe busungu waakola ki?
bwe busungu waabujja. Ebintu bino mubiraba. Ebintu bino bawusigala abasinga obungi tebatera kulemerako, naye boyi yawusigala ono amaanyi g'alina engeri gy'alemerako bamugoba aganye. Olemerawo ngaani? Wuwo wolemera wuwo. Kati bano ababiri oba olaba bajja, awusigala omujja wa boosi we awusigalo mujja wa boosi we, omwami bali kwogu bali kwomu. Naye ffe amaaso gatuli gati, yonna gye byatandikira twawalaba, gye bigenda kwetuli, gye binakoma wonna wonna kwetuli. Ffe tujja kubaawo, tujja kubawo era nga buli kimu tukola ki? Nga buli kimu tukireeta. Ate ffe tulina obuzibu n'ebintu nga bino nno birina okubayigiriza mmwe ng'abakyala, birina okubayigiriza mmwe ng'abakyala. Kati tekigaana Sema kakwata awusigalo ono n'alyoka amugomolako ennyumba ate kankubuulire, mukimanyi nti ebintu bisobola okukyuka. Ono madaamu ne yeekyanga n'ayagala okusuulawo amaka. Waliwo omukazi baawe yagenda n'afunyisa awusigalo olubuto. Baawe waafunyisa awusigalo olubuto, madaamu yanyiiga nnyo. Baali baazimba amaka gaabwe nga tebapangisa. Kati bw'akimanya nti baawe yafunyisiza awusigalo olubuto, madaamu yanyiiga n'agamba nze sigenda kubeera wano mu bya kisiru, mbeera nti awo n'abaana bange nga waliwo wali awusigalo bbaawe wange gwe yafunyisiza olubuto nga nze mbiraba bwe nti. Omukazi kye yakola ng'agera bbaawe ng'agenze ku mulimu, bali waka ne awusigalo ayina olubuto lwa bbaawe lwabitegedde. Madaamu ng'alyoka asiba engugu ze zonna ng'agamba omusajja nkulesse mu maka ne mukazi wo yawusigala akufumbire kale. Nga madaamu Sebaano bangaaleka abaana nga ye agenda. Kati olwagenda omusajja teyamukubira ssimu nti amunnange wagenze ate komawo wa musajja ng'asirika. Kakati nakyala aba ali gy'ali agenda okulaba ng'omusajja tanyega, agenda okulaba omusajja takuba. Olunaku olusooka omusajja takuba, olunaku olwokubiri omusajja takuba, olunaku olwokusatu omusajja takuba. N'agamba omusajja ono yali yankoowa, lwaki we nnobye tankubira? Yafunyisiza awusigalo olubuto. Kyava ajjukira nti yaleka amaka ge n'agalekamu awusigalo. Agenda okulabuka okutuuka okudda mu maka ng'ekituufu kiri nti awusigalo yafuuse mukazi mu maka gali, nga takyasobola kudda, kyokka yabadde nannyini maka. Kate ng'akomawo nga sayidi ki, nga awusigalo amugamba ate gw'onoonya eki, nti biki by'ombuuza, gano amaka gago nkomyewo mu maka gange. Awusigalo nga mugamba gano tegakyali maka go, wagasuddewo n'odduka. Bbaawe ye yaggobye nti nedda, waliwo yaggobye wagenze wekka. Kati oba wagenze wekka, gye wagenze todda. Kati nze mukazi mu maka gano ndina lubuto. Omukazi n'agamba siva wano, yagala kummanyiira, siva wano katumulinda ajje wano abinnyonnyole. Olutalo ne lubalukawo awo. Kati tekigana mukazi ono okufuna busungu n'asuulawo amaka. Naye nga awusigalo wandibadde okwate kubo n'ogendako ewammwe n'oviira omukazi, ozadde omwana toyogera, genda ewammwe beera eyo. Nze ngamba awusigalo agende ewaabwe, agendeko ewaabwe asooka abeereko eyo, oba kigera asooka abeereko eyo. Otherwise ensonga zo nga bwe zitambula, ffe katulinde. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli subscribinga atanaba kutweyungako, likinga, commentinga. Mbagala nnyo mwena mwena abeekumira ku mukutu. Omugama Katonda abankuumire, mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.